baniriza nate mikwano gyange era mbebaza egyo gyonna bannange gye mukakalabya emwe abagimaliriza mukuliko eyo ate mukakalabizo amanya enzo Mumbejja Aisha Nassolo wano ofunirawo amawulire gonna gagenda maaso ku ba celebrities baffe wano ab'emu ggwanga lyati Uganda saaka ate ne wabweru w'eggwanga kale n'olwekyo gwampulira omulundi gw'ogusooka era kusaba kintu kimu bambi subscribe nga teekako akadde osobola okubeera nga tetomissinga updates zonna zigenda maaso waneeno ngenda kusaba owe video eno like ate munange n'oluvannyuma tweyongereyo wabula leero nzize kulabika nga ate kutusaako mikolo myerere wabula nga sinaba kubeera nga ate nkuteerako okukyala kw'omukyalo no Precious Remy kansooka ate bambi nkutegeeze nga omukozi wa Vision Group ate akola wali ku TV West omukyalo oyo tulina omugisha Annabelle naye we bagenze maaso n'okubeera nga ate bamukuba embaga era nga amukubye embaga si mulala wabula ye omuyimbi ono Reggae oba muyite Muhaire Regan amannya ge amatuufu era ono mujjukire mu luyimba olwo nina omusheshe ne Spice Diana ye omuyimbi oyo gwe yali naye emunanga ate yagenze maaso n'okubeera nga ate akuba embaga omukyalo ono tulina omugisha Annabelle ate emunanga akola wali ku TV West kale no munanga abo nabo tubagaliza birungi byerere olugendo lwabwe luno ate olupya lwe batandise tusaba Katonda ate munanga akole ki abateremu omukisa mu byonna bye bagenda mu maaso n'okubeera nga ate bakola wabula ng'ate mukwano gwange tuvuddeyo ate munange ndowooza katandika butandise katutandike ate n'ekyatulese olunaku olwaleero era nga munange kwe kuno okukyala kw'omukyalo no Precious Remy lwaki abantu abasinga obungi bakutaddeko amaaso byebyo ebibadde bigenda mu maaso n'okubeera nga ate byogererwa Precious Remy gwatamumanyi yakola wali ate ku Spark TV mu programu eyo Live Wire mwakolera n'omukyalo oyo Gabi Ntate bagiweereza bombiriri we bati era bambi ne bagenda maaso n'okubeera nga ate batutuusako olugambo omukyalo ono yeeyita Precious Remy ate abamu bamuyita Rape naye nga ate amanya gaga amatuufu bambi ye Rehema Nakitto mabegakaawo omwami we yagenda maaso n'okubeera nga ate bambi amusaba obufumbo era engagement fenna twagiraba ka engagement party ako bambi kali simple naye nga ate kali class era kwaliko n'abayimbi ab'enjawulo okugeza nga Spice Diana Aziza Zioni n'abalala mukwano gwange abagenda maaso n'okubeera nga ate bakola ki babeerawo okubeera nga baweesa omukolo ogwo bambi ekitiibwa wabula okuva engagement eno we yaggwa bigambo bingi nnyo bibadde bigenda maaso n'okubeera nga ate byogerebwa Donzella yavaayo ng'agamba omusajja oyo mufere era bw'atyo n'aleeta n'obujulizi bwonna obukola ki obukakasa nti omusajja oyo mufere n'aleeta screenshot ez'enjawulo n'aleeta bu video bw'enjawulo ng'era asaba obufumba bakyala abalala n'aleeta n'amaloboozi ag'enjawulo nga bamu bagamba yabaleka n'embuto biki byonna n'ebiringa ebyo era ye social media bwetyo nekola kinekwata omuliro nga boogera kuga buli omu bambi abadde ayogera kibibye yadde era abasinga obungi tubadde tukyakola tubadde tukyayozayoza omukyalo ono ewabula ye omukyalo ono tagenze mu maaso nakubeera nga ate akola ki awulira ebyo ye yasazeewo aziba amatu aleme kubeera nga ate awuliriza ebigambo era we tutuukidde olunaku olwaleero okukyala kugendera ddala mu maaso wabula mukwano gwange ngenda kusaba kintu kimu subscribinga oba nga ompuliriza essaawa eno oba nga tonaba subscribinga atoteekeko nakade kwanga ngenda kuba nkuleetera emikolo gyonna nga we gibadde ngenda kubeera nkusuulira wano vidiyo ez'enjawulo olabe bambi ebintu bitambudde bitya bambi ng'omwana muwala ono omumwami w'oyo Raymond bambi agenze maaso n'okubeera nga ate akyala ewaabwe wabula bonna aboogera nti omwami mufere nze kyenyinza okwogera kimu abantu bakyuka first of all ffe tusaba kimu omwami oyo abeere ng'akola ki nga yakyuka nga bino bye boogera nti mufere biki wabaddala nga yabirimu nga yabivaamu kati nga yasazeewo akole ki afune omuntu asetolinge era nga yono Precious Remy waffe bambi gwatute kubanga ffe tumwagaliza birungi byerere tumwagaliza bufumbo bulungi era tumwagaliza buli kimu kimutambulire bulungi wabula waba omwami oyo nga mufere era tusaba Katonda abeere nga ate azibula omukyalo ono amaaso asobole okubeera nga ate amutegeera asobole okubeera nga ate bambi tagwa mu buzibu olw'obufere bw'omuntu ate gwabakoze ki gwabafumbiddwa byo omukwano gwange nze byennyinza okwogera ku bino wabula nga kwokukyala kugendera ddala mu maaso era tulindirira kwanjula nakukola ki nakumukuba mbaga omukyalo ono so bannange mikwano gyange byebyo ate ebigenda mu maaso eruuyi eyo nga olaba vidiyo eyo abayimbi n'ab'enjawulo beetabye ku kukyala kuno mu bayimbi mulimu ba Spice Diana mulimu ba comedians ab'enjawulo bano ab'emboozi z'amalwa
Fifi the Queen naye takubuzeewo n'abayimbi abalala bangi nnyo bangidanze kyenkusaba kimu subscribinga kubanga video ez'enjawulo ogenda kuba oziraba nga mbakuleetera bonna ate wano mikwano gyange era video eddako egenda kubeera ya mikolo gy'omukyalo ono mu bujjuvu wabula nga Precious Remy yonna gy'oli Ray P omukyala Rehema Nakitto bambi tukwagaliza birungi byereere tukwagaliza mikisa kati no nabagenda maaso n'okubeera ng'ate boogena nze kyengenda osaba kyemwayogeddeko kimala musirike mwebale nnyo mwebale ddala kubeera ng'ate mwalabudde omukyalo ono mba nga mumugamba nti ddala mwamulabudde naye ate ye waba tayagadde kubeera ng'ate awuliriza so nze mbadde nsaba biggwe tugende maaso nakubeera ng'ate tumwagaliza birungi omwami ayinza okuba yakoze ekiyakyuse abantu bakyuka bulijjo abantu balina pasiti abantu bakoze ebintu lwakuba nti ebintu bino ebibi by'abantu tebibeetimba ku maaso naye senga bagamba nti n'ebibi by'omuntu buli omu bimwetimbe ku maaso oyinza okundabira abantu kale n'olwekyo abantu bakyuka ate abantu balina agakolobero ku nsi kuno agabi n'okusinga oba oliawo omwami ono gwe bakola ki gwe boogerera kale n'olwekyo ffe kyetusuubira kimu nti omwami ono yakyusire n'asalawo n'akola kinase tulinga n'omukyalo nera bwatyo n'agenda bakyadde emikolo gino gigenda mu maaso ffe tubaagaliza birungi byereere era Ray bambi congratulations once again era naawe mukwano gwange mpuliriza ngenda kusaba bambi tumuyozeyoze olw'okubeera ng'ate bambi kino eno yakituuseeko batono nno abakituukako wabula ye agenze mu maaso n'okubeera ng'ate akituukako nawenna atuuse ku buwanguzi obw'enjawulo oba buwanguzi ki oba buwanguzi ki oba naawe bakkubye embago oba naye bakyadde wamu oba naawe bakwanjudde munange naawe nkuyozayoza mukwano gwange naawe alina ebizibu by'enjawulo by'oyitamu nze nyongera okugamba nti bijja kuggwa si y'enkomerero guma si y'enkomerero nkuweereza oluyimba lw'omuyimbi oyo omulangira Suuna ebizibu bingi nnyo by'oyiseemu naye kati obinyumyanga pasiti kale no munange nakatikkiriza nti nebyo byonna by'oyitamu nabyo ogenda tuuka ekiseera ng'okola ki nabyo obinyumyanga ngero abankumira takumira mpeera mubeere bulungi teweerabira nti nkomawo n'emikolo gy'omukyalo no mu bujjuvu era video egenda okuddako egenda kubeera ya mikolo gya Ray P egy'okukyala mu bujjuvu kale munnange bw'atana subscribing bambi subscribing ateekako akadde osobola okubeera ng'ate bambi tomisinga out naye nga right now I sign out nsigadde nze omumbejja Aisha Nassolo goodbye for now naye ate era nga nkomawo